tutwala omukisa guno fenga Home Connect Properties Uganda Limited okubategeeza nti ebigambo ebyayogeddwa omu ku babadde ba brand ambassadors baffe amanyiddwa nga Isma Olaxis Jjajja Ichuli, abamu gwe mumanyi nga Jjajja Ichuli, nti tetubikiririzaamu fenga company eya Home Connect Properties Uganda Limited. Era tutwala omukisa guno okubategeeza nti ebyo ebigambo ebyayogeddwa nga ayogera ku mbeera eriwo mu ggwanga etali butebenkevu eya bbomu, ffe tetubiwagira kubanga fenga Home Connect Properties Uganda Limited tuwagira butebenkevu na mirembe. Ebyo yabikozeyo ng'omuntu, era tutwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda nti emirimu gy'abadde atwala mu maaso nga brand ambassador tugimuyimiriza, tugimuggyeko, takyali ambassador waffe okusinziira ku bigambo ebyo ebisobola okuteeka obunkenke eri eggwanga. N'olw'ensonga eyo tubategeeza mu butongole nti Home Connect Properties Uganda Limited tugenda mu maaso okulaba nti tutebenkeza abantu mu mirembe awatali kusikagana muggwa oba mu ddiini oba mu kikula ky'omuntu oba mu ddiini gy'asinzizaamu oba tribe yonna. Ffe tuliwo okuweereza abantu bonna mu ggwanga n'okutwala nti tutwala abantu baffe maaso mu byenkulaakulana. Isima wabaayo ne bwe yeetonda, omuntu yenna akola ensobi, naye ate waliwo ensobi esingawo. Ekintu ekisinga okuba nti kibi nnyo kwe kulumba omuntu ng'olumba eddiini oba ng'olumba tribe ye oba ng'olumba ekikula kye. Ekisonga eyo ffe nga Home Connect Properties Uganda Limited tetugikiririzaamu era tetusobola kugiwagira, tusobola kugenda mu maaso nayo. Tegeeza temusobola mukkiriza kuddamu kubeera brand ambassador wammwe? Nedda. Isima, bwe mwali mumuwa bwa brand ambassador yasigning agreement? Alina contract naffe naye waliwo terms, of course kubanga waliwo contract gimusayinize wabeerawo terms of which at breach of any contract terms ezo obanga ozibreachinze contract eyo eba ekugibwako then. Amazeeko bbanga ki ku mulimu ogwo gwa ambassador? Ndowooza amazeeko emyezi ng'ena bwe serabidde bulungi nnyo, myezi ng'ena kwetaana. Naye nga contract ebadde inatwala bbanga ki? Ya mwaka mulamba. Okay. Yes. Naye nga sales abadde azikola bulungi? Sales abadde azikola bulungi nnyo, naye ffe tugamba nti ffe nga Home Connect Properties Uganda Limited tetusobola kugenda mu maaso nga tuwagira ebigambo ebikuma abantu mu muliro nga birumba amadiini oba oliawo. Wabanga waliwo enkola yonna erumbya amadiini erina kukwasibwa mu nkola ey'ekisajja kikulu, ffe tetusobola kugenda mu maaso nga tugiwagira oba nga tugiteekamu okuba nti tugiteekamu bizinesi yaffe esobola okuba nga ate esiigibwa erinnya eddala. Oluvannyuma lw'akatambi ako mwayogeddemuuko naye Isima? Twagezezaako okuba tumufuna naye nga tetunnamufuna bulungi nnyo. Tujja kusobola okwogera ogemu engejinga tulabe ekyamuviiriddeko okuba nti ayogera ebigambo ng'ebyo ebireeta okusasamaza eri eggwanga. So decision eno mugikoze nga temunaba kumugambako? Decision eno tugikoze olw'okuprotectinga erinnya lyaffe ffe nga Home Connect Properties Uganda Limited. Tetuliwo okuba nti tuwagira ebikolwa ebyokukuma abantu mu muliro oba ebyokuba nti tuwagira eddiini eno oba tuwagira eddiini eri. Tuliwo ku lw'abantu bonna oba ekikula kyonna, ku lw'ensinzo ey'enjawulo, ate nga ffe tuli nnyo mu mulimu ogw'okuba nti tukulaakulanya abantu so si kuba nti tuwagira embeera oba ebigambo eby'obutuufu.